Wane Buganda mumanyi ffe twasobya Buganda kati kabaka omumulabo oyo nalabye kubanga olwaleero waliyo abatono abategedde kye nakola luli banvuma baali baga nti kabaka bamuwa omusaala naye mbaga nti ewaffe tajja kutwala mu kisaala kabaka buli kimu nange kennyini banga ndi musajja waani n'oli abamuzaana waani n'ettaka lyonna nebweriba lya Mailolande nga nze nina ekyapa era nalyo liki kubanga bo baali bagezi ffenna tusse ku bukulembeze nankali ffe tulabirira omuki omukulembeze kakati omutuweere sente gy'omujooge kubanga wamuwa ekyo tetukikkiriza naye nalabye ng'ekatandise okukomawo baakiganye ekirala ffe tubanja sente mpitirivu ennyo byonna bye mulaba wali mbadde mpite mbadde olwaleero mpiseeka wali ekindi emakindye nengamba omuntu nti balakisa eyo gyolaba ttaka lyaffe naye basasula kakati lwaki ojja okumpa obumotoka nga nze ne rwenti gyenkusaba tonagiraki tonagisasula naye gonna mugendo kakati kyenva neebaza mu abasomye mwebale nnyo naye omulimu gwe mulina okutujjayo si kusoma nebisigala mu mitwe na mitabo wabula mulina okutujja era neebaza ne mukwano gwange oyo newankubadde tali wano Mr. Nyonda ali eri olw'okubanga afubye n'abalaga nti omusana guva mu ekyo kuba Katonda bwe yatonda nsi okusooka bwe tebaba wadde information nakola due diligence era tebasobola kyogera okuva lwe basimbula akamyufu ka NRM okutuuka olwaleero okwetoola eggwanga lyonna akalulu kafiddemu abantu abasukka 15 n'abala tebaboogedde abantu 15 n'abala tebaboogedde 15 mu kalulu ka NRM abali ku bitanda teboogerwako n'ebintu emmotoka ezookeddwa tezoogerwako emmundu ezirabiseeko mu kulonda kuno tezoogerwako n'amagye ageetabye mu kulonda kuno tegoogerwako njala kubuuza mukulu Simon Bakama mu constitution efuga Uganda era ne constitution efuga Electoral Commission amagye ga UPDF na aga SFC gakola ki mu kulonda kwa pate kino kituwa indicator oba kituwa indicator oba endabira oba okulabula kiki kye tugenda okwetegereka mu kalwa akajja nti magye gagenda okakontrolinga ekyo kibuuzo Simon Bakama gw'omuntu ono njala kubuuza okitegeddeko badde wakoze observation nti buli abadde n'amagye yawangudde akalu ka NRM abatabadde na support y'amagye tebawangudde kalulo ka NRM ekyo badde wakitegeddeko abadde n'amagye support ya SFC ne military bebawangudde akamyufu ka NRM ekyo badde wakitegeddeko ekyo kikuwadde gobadde okimanyi nti abaana ba Museveni abasali musale baba Kayindo Tafiire abaana b'abantu bonna abali mu gavumenti ya Museveni abasinga obungi beesimbyewo nde disguise era bawangudde preliminary za NRM naddala abaana bali myaka 25 ku 3 mu constituency esinga obungi mu Uganda obadde wakitegeddeko ekyo mwakikozeko observation babadde ne sente nyingi nga balina security era bawangudde kyekyo ekikubiza bayinkambe ne baminisita tebakitegedde ekyo badde okitegeddeko kyekiri kye nagamba nti tuli mu occupation etandise okumachuwalinga emachuwalinga etya administratively already eri ku 70% politically egenze mu 80 nti kati abaana bwe babayingiza mu system batandise okwesimba mu kifo kyonna ekyo by'obufuzi occupation lwekula ekyo badde mukitegedde nakyo njagadde oba observation eyo mukitegedde bulungi nnyo nti abaana baabwe in the disguise bajja n'amanya nga leero tegategerekeka abaana bagetinze vulo mu politics era abasimba ebifo by'enjawulo ekyo mukitegedde bulungi nnyo bwe tuvaawo observation endala yiino gye badde temutegedde nagamba Museveni teyeerabira Museveni taleka bujulizi Museveni akozesanga kaabuyonjo
agenda yalina kyeyeetaaga bw'amala okweyambisa akamugwanya adduka mwazifu nti bebadde ajja yatamanyi kiri mu maaso mu kamugwanya ako. Museveni akozesanga kabuyonjo ova eri ng'ebyayi bikusimbye n'oyingirako omugwanya nga totegedde kikikalimu bw'omala okweyamba n'olyoka ofuluma azifu nti odduka Misiri waliwo akogoba kubanga oli mu kamugwanya. Kati baganda bange mwenna Museveni takwagalangako kubanga bo balina ekyama kyabwe kye bagoba. Lwaki? Gwokimanyi nti badefecti bonna abadefecting okuva mu opposition bonna mu primaries za NRM babakubye. Obadde okimanyi nti abadefectinga bonna nti bavudde mu opposition bajoyininze NRM countrywide babakubye, obumyufu bwa NRM babakubye flat. Ekyo badde waki observinze nkuwa observation obadde waki observinze bonna abadduka mu opposition mbu bagenze mu NRM bwe batuse mu primaries bakubiddewo flat bonna. Kyovana Museveni immediately agambye mbu alonze akakiiko aka normalization committee akagenda baga mati bambi ebintu biba byebityo tugenda okuwa RDC tokana tugenda okuwa ambassador tugenda okuwa minister at least tugifune ekifo ekisava wantu temugenda independent temuleka temusala genda kibagenda okola ekyo tutanomalazim gyataddewa kubanga akimanyi fire ejja okitegedde bulungi. Ero observation bata mugitegedde buli ya defecting anava mu opposition abava mu FDC abava mu NUP abava mu babakubya akalulu super. Ekiro mwate mu kyobservinze ekyo nakyo mukitegedde. Ekirala kiriwa jana soka power observation we mwasoka ategeere. Kati bwenkwa observation eyo neno gitwale obadde okimanyi nti same scenarios ezibadde mu kaluka NRM ze zigenda okubeera mu general elections. Obuvuyo obukumpanya obubbi obadde mu kaluka NRM bwe bugenda okubeera mu general elections mbuuza lwaki. Gwokimanyi nti abantu abewandiisa mu register za NRM abasinga obungi okulonda register zigenza okukomawo nga tebaliimu bantu balabe balonze. Ekyo saaki bagamba nti electoral commission egenda kikola. Nabagamba nti abantu abasinga obungi electoral commission erina registers ze forging already nga zigenda kuyamba Museveni okubba akalulu kati mukire mu NRM kibaddeyo n'okuwandika figure zitali ntuufu. Kati ekibadde mu kaluka